CEO Michael Uganda ya YouTube channel kwoli kogenda maaso n'okumanya nti ate ofunira updates oba amawulire agaba gagenze maaso n'okumanya nti ate gaggwawo wano mu Uganda. Waliwo olugero olugamba nti okuwoza n'omulamu owoza n'omufu. Kakati father ono amanyidwa nga Dominic lwatuukiriza. Waliwo omusajja abadde akolera eyo mu URA yagenda n'awola father ono amanyidwa nga Father Dominic sente eziwera ddala obukadde 11 obwe Uganda nekitwala n'akabanga. Kiruta akabanga father ndoze ebbanja ne limulemerera osasula. Olunaku olw'ejjo yakubidde John Bosco oyo eyamuwola ssente n'amugamba nti ayagala kumusisinkana boogeremu. Ate n'ekirala amutwaleko kubanga abadde ayagala gendako eyo Entebbe ku office za UN. Father Dominic nga atula mu motoka nga John Bosco eyamuwola ssente avuga motoka bagenda. Baba tuukanga okumpinga ne ku office za UN nga Father Dominic ajjayo ekyambe ng'atandika okufumita omusajja ono John Bosco eyamuwola ssente. Entabwe eva ku ki? Entabwe eva ku father kwewola ssente ku John Bosco na kulemerwa kusasula. N'agamba nti omulamu okummanja atilisiko omufu amanja era kye kyasiza John Bosco ebbanja lya bukadde 11 obwe Uganda bwe bwakase Father Dominic okuba nti ate atwalira amateeka mu ngalo okuggyawo obulamu bwa munne eyamuwola ssente mu bulungi. Ekikolwa kino tukivumirira era nga bannaddiini bangi bavuddeyo okuba nti ate bavumirira ekikola kino ekyakoleddwa Father Dominic. Era essaawa zino wenjogerera atemeza mabega wa mitayimbwa. Eyafumitiddwa ebiso ye yafiiridde mu ddwaliro wali Entebbe Grade B Hospital Entebbe. Yagezezaawo okuba nti ate yeetaasa n'adduka n'ava mu mmotoka babadde bamufumitidde ebiso. Aba alinnya boda owa boda amutadde ku boda adduke father gye yajja emmotoka ate nayongera n'amukoona kwegamba nga ayagala mumaliriza ddala. Owa boda ne bagweri ne balumizibwa era father naye nazzaako. Father mukuzzaako abantu ate bakuŋŋaanye ne bajja ne bajjawo John Bosco ne bamuddusa mu ddwaliro. Wabula kikakasiddwa nti ab'eŋŋanda baavuddeyo ne bagamba nti omuntu waabwe afudde kubanga yafunye ebisago by'amaanyi ate nga yavuddemu omusaayi mungi. Jjukira yamufumise ebiso mu mugongo mu lubuto ate nama n'amukoona n'emmotoka nga tayagala afune buyambi. So ge mawulire agali eyo ku sayidi eyo kibi nnyo kibi ddala. Father abantu betumanyi nti bw'ofuna obuzibu bano bafather balina okuba nti ate babeerawo okuba nti ate batukumaakuma. Ofunye obuzibu ogenzi wa father nti kino kinsumbwa na kino be balina okuba nti ate batubeesabeesa oba batukumaakuma. Naye bwe baba nga ate batwalira amateeka mu ngalo bwe bati ate oba olyawo weebuuze eggwanga liragawa naye nga kitalo nnyo kitalo ddala ku sayidi eyo. Mwebale kuba nti ate mutugoberera updates zikyajja amawulire go mangi tukyagenda maaso n'okuba nti ate tugabawa. CEO Michael ogwe mukutu kwoli amanya bampita Michael. Mubeere bulungi mweraba. Stay blessed.